Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amatendo amalungi era amajjuvu aga waggulu amatukuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba asse okusasira n'emirembe ku mubaka omulungi ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mwannyinaze abuze ekibuuzo n'agamba nti yasomesebwa ensonga y'okufukamira era n'agitegeera, naye agamba nti yasigazaamu obuzibu obw'okubeera nti nno akola atya bw'aba alamusa bakadde be, era akola atya bw'abeera nga abuuza omwami we. Okwanukula, barakallahu fiikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum. Kimanye omukkiriza yonna gy'oli atuusibwako eddoboozi lino, nsaba Allah akukuuma akwagale, atusonyiwe ffenna ebitusobako mu ddiini yaffe, abeere nga atuyingiza ejjana ey'ekitiibwa. Kimanye wange gwe omukkiriza omwami n'omukyala nti eddiini yaffe ey'obusiraamu gwe mulamwa gw'okutondebwa kwaffe. Allahu subhanahu wa ta'ala yatutonda linaabudahu, tusobole okumusinza. Nga ne kye bayita okusinza, olulimi oluganda lwakijjayo mu nzijayo esingira ddala okubeera ennungi. Al ibada abazungu kye bayita worship, olulimi oluganda lwakijjayo mu nzijayo esingira ddala okubeera ennungi ate entuufu. Anti okusinza, ibada eyitibwa kusinza, nga n'ekigambo kusinza kiva mu kusinga. Omuddu abeera wa wansi ku mukama we, omuddu aba wa wansi ku mukama we. Ne bwe tubeera mu mbeera zino ez'edduniya, ba slaves babeera ne ba masters baabwe. Master aba asukkulumizibwa slave, master aba asukkulumye ku slave. Na bwe kityo al-ubudiyya, obuddu kitegeeza kubeera mabega oyo gw'osinzizza abeere nga akuli mu maaso. Okusinza kiva mu kusinga. Na bwe kityo olulimi oluganda kye lwava lukwata ekigambo kino kye bayita okusinza, ye lukijjira ddala butereevu mu makulu ag'okusinga. Kati bwe tugamba nti tusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ng'abasiraamu tubeera tutegeeza nti tusukkulumya Allah subhanahu wa ta'ala. Okusukkulumya kwe tusukkulumyamu Allah subhanahu wa ta'ala tetwakumenshoningirako kiki kye tusukkulumyako oba kiki ekisukkulumizibwako, nedda. Olw'ensonga tewali kirondobebwamu mu ebyo ebisukkulumizibwako Allah subhanahu wa ta'ala, wabula fe tugamba na'budu llaha, tusinza Allah. Tusinza Allah kyetutegeeza tusukkulumya Allah, kyetutegeeza nti tukulembeza Allah. Ogwo gwe mulamwa gwe bayita ogw'okusinza. Okusinza tuba tukulembeza, tusukkulumya Allahu subhanahu wa ta'ala. Tetwaga tusukkulumya Allah ku nte. Kyalikoze amakulu agagamba nti oba oli awo olw'olusozi lwo tetusukkulumya Allah ku lwo. Naye nedda, tetwogera kiki kye tusukkulumye, ekisukkulumizibwako ekyo kyo tetukyogera. Kisobole okubuna buli kintu kyonna ekitali Allah. Fe tuga tusinza Allah, yo sentiment eba emaze okulaga nti tumusinza, tumusukkulumya ku zimalayika ze, tumusukkulumya ku bantu bonna n'abalongoofu bannabbi nga mubatwalidde, tusukkulumya Allah ku nsozi, ku ggulu, ku njuba, ku each and everything, buli kintu kyonna fe tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Mu makulu ago
mwe muva ebigambo bye twogera ku nnimi zaffe abasinga obungi mu bantu bye batateekawo ko birowoozo ekyokulabirako. Tugamba buli kaseera nti Allahu akbar, Allah yasinga obunene, Allah yasinga obugulumivu. Bwe tukyogera ekyo tetugamba nti Allah akbar, tetugamba nti akbar min al-ardh, tetugamba nti Allah munene okusinga ensi, Allah munene okusinga ente, Allah munene okusinga maadha olusozi. Nedda, tugamba nti Allah yasinga obunene. Netayogera kiki ekyasinga netakyogera. Eyo statement esobola okuyingira mu buli kyonna ekitali Allah. Allahu akbar, Allah yasinga obunene, Allah yasinga obugulumivu. Era mu makulu ago mwe muli ebigambo nga subhanallah. Kitegeeza ki? Ntukuza Allah, mujjako enzikiriza yange ko Allah eri nti talinaako wakendeevu kuye. Eyo statement ebeeraga nti buli kitali Allah kirina obukendeevu okujjako Allah. Mwe muva ebigambo nga betugamba nti la hawla wala quwwata illa billah. Tewaliwo kakyukakyuka mu nsi muno, tewaliwo mbeera yonna ekyukakyuka mu nsi muno nekabira kakola kwenyeenya, oba akawuka okutambula, oba enfuufu okufuumuuka, oba tewali kantu konna kakyukakyuka ku nsi kuno, tewali tahawulu yonna, tewali kukyukakyuka kwa kintu kyonna, kakubere gwe okutemya oba okunyeenya olugalo oba akaviiriko okwenyeenya, oba tewali kikyukakyuka mu bitonde bya Allah byonna ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu n'ebiri wakati n'ebiri yonna gye tutamanyi illa billah, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yavunaanyizibwa ku nkyukakyuka eyo gy'olabye. Awo gonna amakulu nga bw'ogawulidde bwe tugazinga tuba tunoonyaamu kusukkulumya Allah subhanahu wa ta'ala ku buli kintu kyonna. Na bwe kityo omukkiriza bw'ategeera amakulu ago ne gamubukala mu bulamu bwe, n'amanya nti ebigambo bino bye tusiba twogera birina amakulu, bw'aga nti Allahu akbar, aba ategeeza nti Allah yasinga obugulumivu. Byonna ebiri wansi bya wansi ku Allah, byonna ebitali Allah bya wansi ku Allah. Bw'aga nti nsinza Allah, kitegeeza nti asukkulumya Allah ku buli kintu kyonna n'ebifaanaganako bwe bityo. Aga amakulu gonna nga kusembereza mu ntegeere yaffe gye tuwangaaliramu. Kiki njagadde mu nsonga eyo? Kwe kumanya Allah bakuume nti ebintu ebiri Allah byatugamba oba byatulagira okuwa rights ng'omwami ng'omuzadde. Ebintu ebyo byonna Allah yatulagira ffe abatonde okubiwa ekitiibwa, okubeera nabyo mu mpisa ennungi, okubigulumiza, okubiyisa obulungi. Mukyala alagirwa okugondera omwami we, okumwagala, okumuwa ekitiibwa. Omwana alagirwa okugondera omuzadde, okumwagala, okumuwa ekitiibwa, okwewala akantu konna akamunakuwaza. Allah yabitulagira. Naye gwe manya nti buli kintu kyonna Allah kyatulagira okuwa ekitiibwa mu nsi muno ne mu ggulu, mu buli kifo kyonna ekisiŋŋaanibwa, mu buli mulembe gwonna mu kizibu kisiŋŋaaniddwa, ekitiibwa ekyo tukikiweera wansi wa kitiibwa kya Allah. Ekitiibwa kya Allah kye kiri kungulu, ekyo ekitiibwa kyakyo kikiweebwa wansi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuzadde tumugonderera wansi wa kugondera Allah. Omwami tumugonderera wansi wa kugondera Allah. Era Allah yali asobola ogamba omwami yaba agondera mukyala we, yali asobola. Singa bwatu byakiragira bwetu twali kibukyali badde twali batu tugondera abakyala baffe, era nga tubasukkulumya mu maka. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti ekiragiro ky'okugondera ekitonde kyonna kiri wansi wa kugondera Allah. Yensonga lwaki singa Allah yalagira abazadde bagondera abaana baabwe, singa abazadde bakatibwako ogondera abaana baabwe. Singa Allah yalagira abaami bagondera bakyala baabwe, singa abaami balagibwa bakatibwako ogondera bakyala baabwe. Era yaliganya bagondera bakyala be yalingiddwa omuliro, oba yalibonerezeddwa, oba yaliwandikiddwako ezzambi.
wahakaza kikiteka tuyigewo wano nti ebintu ebyo byonna byetugondera mu ddiini yaffe bituwa ekitiibwa mu ddiini yaffe bitugulumiza mu ddiini yaffe tubigulumiza tubigondera tubyagala naye nga tubyagalira wansi wa Allah so si nti bisituka ne byenkana Allah ne tubigondera bitugondera Allah leave alone okubisukkulumya kukugondera Allah n'otuuka n'okumanya nti Allah kino yakigaana Allah yatugaana okukola shiriki Allah yatugaana okukola shiriki n'omanya nti mu kyalo taata abayise naye mu kubayita ayagala mubeeko emikolo egy'ekishiriku gye mukola n'ogamba nti anti naali badde sigenda naye omuzadde omanye okunyiza omuzadde kintu kibinya mu ddiini yaffe n'ossuka n'ogenda ekiragiro kya Allah eky'obutakola shiriki n'okiteeka luwa bbali n'olowooza nti nno okugondera Allah kwe yakulagira okugondera omuzadde kwenkanankana n'okugondera Allah oba okuli waggulu n'okugondera Allah subhanahu wa ta'ala oba tewategeera nsonga eno enkulu etambulirako eddiini y'obusiraamu nti singa ekintu kyonna kijja nga kikontana n'ekyo Allah kyayagala tuddayo nti fe abasiraamu tusinzaani tusinza Allah idhan tusukkulumya Allah kyayagala ku kirala tukulembeza Allah kyayagala ku kirala aga amakulu omusiraamu ateekeddwa okuba nga agamanyi bulungi nabbi waffe alayhi salatu wassalaam oyo gwe tumanyi Allah gwasinga okwagala omubaka waffe ow'omulembe ogusembayo asinga bannabbi bonna ebitiibwa n'enkizo tumugondera tumwagala tumusukkulumya naye nga tumusukulumiza wansi wa Allah kubanga muddu munnaffe ffenna iffe naye tuli bitonde tuli baddu wa annahu lamma qaama abdullahi yad'uhu kaadu yakunuuna alayhi libada abdullah Allah bita mudduwe mu Isra wal Mi'raj Allah yagamba nti subhana alladhi asra bi'abdihi laylan bi'abdihi muddu wa Allah alayhi salatu wassalam mutahiyya tugamba ti wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ebiriwo biteekulwamu emiteeko ebiri omutonzi waabyo n'ebyo byatonda omutonzi waabyo n'ebyo byatonda omuteeko ogusooka ye mutonzi oyo waali Allah oyo ali wuwe ebyo byeyawuliddeye n'ebitonde biri ku sayidi ndala mwemugwa zimalayika ez'amaanyi ennyo mwemugwa bannabbi ab'ebitiibwa ennyo mwemugwa abasajja abalongoofu ennyo bonna bagwa ku sayidi ya bitonde mwemugwa abazadde be tulina okuwa ebitiibwa mwemugwa abaani bonna bagwa ku sayidi ya bitonde na bwe kityo teka kutanda ne weerimbika mu kuteeka mbu mu nkola amateeka ga Allah ng'ate oli mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala bal ng'oli mu kukola shiriki bal ng'oli mu kukwata kitonde okyenkanyenkanye ne Allah omuzadde obusiraamu bwatulagira okumugondera ne bukiyitiriza nnyo era kiri kimu mazambi agasinga ddala okubeera amanene singa tubeera tumujeemedde omuzadde wattafaka almuslimun abasiraamu bakyegattako nti omuntu atayisa bulungi muzadde we abeera faajir abeera mwononefu fi hatha shay mu nsonga eyo abeera mwononefu era avumirirwa mu ddiini avumirirwa ku bituuti avumirirwa mu bitabo by'obusiraamu naye ki kye bayita okugondera omuzadde omuzadde tagonderwa illa bilma'rufi tagonderwa illa fi marudati llahi subhanahu wa ta'ala omuzadde tagonderwa okujjako mu mbeera etakontana na biragiro bya Allah etakontana na kiragiro kya Allah kubanga omuzadde teyafuuka mutonzi yasigala kitonde omuzadde afaanana nga ggwe mukakatibwako okusinza Allah n'okumugondera na bwe kityo
bw'afulumya ekiragiro nti mujje tusamire, mujje tutereeze ekika, mujje tulime ku bijja abali mu ntaana baanyiiga, mujje tukole bino na biri mu ebyo eby'ekishiriku, oba mujje tulombe edduwa z'abafu mu ebyo bya bidaa, mujje twabye ennyimbe, mujje tutereeze ebigali. Baana bange mukuŋŋaane tubeeko kye tukola ng'ekintu ekyo kirimu engeri yonna gye kikontana n'amateeka ga Allah. Tokkirizibwa n'akatono okugondera muzadde oyo wadde omuwuliriza. Olw'ensonga okugondera omuzadde kuli wansi wa kugondera Allah, so tekwenkanankana wadde okubeera waggulu. Ebiragiro by'omuzadde biri wansi wa biragiro bya Allah. Tumala byetegereza bwe tubisiŋŋaana nga bikontana n'ebiragiro bya Allah nga tubisuula wali. Allah bw'atu byatusomesa mu Qur'an, wa qadaa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Mu ayda Allah nagati wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Bw'abaawo akantu konna ke bakulagidde mu ebyo ebikontana ne Allah by'ayagala tobagondera. Ekyo Allah akyogerako shiriki ne tukifunamu principle ennamba nti ekintu kyonna ekikontana n'ekyo Allah kyayagala tokkiriza kumugondera, kubanga obagondera oba omenyeewo obuddu, oba omenyeewo ky'ogamba nti osinza Allah. Olwo Allah aba takyasinziddwa, aba takyasinga, aba takyasukkulumye. Y'ensonga lwaki chairman alina ebiragiro ku kyalo, naye ebiragiro bya chairman tebiba na mulamwa nga president alagidde. Tekiyingira mu magezi n'akatono nti ogenda kugende wantu wonna. President agambye lwaki nakuyise ojje wano n'ogaana, n'omugaa nti mukama wange chairman yaŋŋambe togenda, chairman yaŋŋambe togenda. Abantu bakyegattako bonna bonna abeerawo beewunya agambye ki chairman w'ekyalo kyaŋŋambe togenda. President akuyisa atogamba chairman, president akuyisa atogamba omukulu w'eggombolola, president akuyisa atogamba RDC. Lwaki? Kubanga nti obufuzi bwabo bwonna buli wansi w'obufuzi bw'oli. Bwe kibanga bwekyo bwe kiri mu by'edduniya wati ate eby'eddiini. Na bwe kityo bino byonna mbiyiseemu n'embigaziwamu okubasikira ekintu ekikulu nti omusiraamu tagwana kuteeka birowoozo nti kakati ate ye omuzadde mukole ntya, kakati ye omwami mukole ntya, singa aba ategedde nti eno ensonga gy'agenda omukolera, ensonga eyo Allah yagigaana. Omusiraamu aba takyamenyekana kubuuza, wabula okubuuza kuno kulimu emiteeko ebiri, teeka ebirozo ku nsonga eno. Waliwo okubuuza kw'okuluŋŋamizibwa nga kwendowooza mwannyinaffe kwebadde abuuza, nti abuuza kuluŋŋamizibwa, nti waliwo option eyinza okukuuma embeera ennungi. Omuzadde nasigala nga ndaba nti nnyina empisa, kubanga bakimanyiira nti omuntu yenna okuba n'empisa, omwana yenna okuba n'empisa alina mufukaamirira, ategedde nti okufukaamira kukyamu. Nyina engeri yonna gye muyinza okunnyambamu gye nnyinza okukola. Omwami wange n'asigala ng'alaba nti nnyina empisa, kubanga baamanyiira abaami nti okuba n'empisa olina obbafukaamirira. Kati tutegedde nti kikyamu, mutuyamba mutya mu mbeera eyo? Okusookera ddala nkutegeezaako gwe omusiraamu nti oba solution ekuweereddwa, Allah aba agituggulire ne tugimanya ne tugikuwa, oba tekuweereddwa amakulu Allah tagitugguliddeewo tetugimanyi, gusooka omanye nti kino kikyamu, sirina kikola bihaali min al ahwal, mu mbeera yonna. Kubanga okufukaamirira ekintu kifaanagana ng'okwo kivunnamira. Oba okoze ta'zimu shiriki, oba okoze ta'zimu ey'ekishiriku. Baulama bafe ab'obusiraamu baatulaga nti ekintu tekikkirizibwa ne bakinnyonnyola, fatuwa n'efuluma n'eyingira mu bitabo, tegenda kufulumamu. Ffe ne tulivaawo abagenda okujja bagenda kugisiŋŋaanamu,
nga balaba ennamula y'obusiraamu okufukamira nti bwetu bwefaanana na bwe kityo nyiikira gwaliwo olwaleero history takusiŋŋana ku sayidi embi kubanga ye nnamula weeri yanywera tegenda kukyuka era abalijja mu maaso gwe bw'otagiteeka mu nkola bagenda kugiteeka mu nkola kubanga bagenda gisiŋŋana mu bitabo baba libeero tebamanyi nkayana zaffe palana zaffe biki tebabimanyi bwe balijja kufukamira kulabika kulamula bwe kuti bamanye nti tekikkirizibwa bakite emirembe gigenda kujja nga tekuliimu n'akatono bwe kibanga olwaleero bangi bakitadde bakirese wati ate emirembe gigenda okujja nabwe ekito biidhinillah subhanahu wa ta'ala n'oba solution togifunye manya nti kino kyagaanibwa bwe kiba kyagaanibwa manya nti ng'omuzadde singa abagambye nti munnange ly'embizzi nga bw'omanyi teweetaaga kudda eno kudda eri osookaga nti nedda y'embizzi sigirya yagaanibwa kubanga ekyokulagira nti nfukaamirira kinene okusa ekyokugamba nti ly'embizzi kino kikwatagana ku ta'dhiimu eri mu aqiida ate kiri kikwatagana ku maasiya nabwekyo barakallahu fiikum oba oteekeddwa okukyewala mu ngeri yonna oba ofunye solution oba togifunye naye teeka ebirowoozo wano solution ki omusiraamu gy'ayinza okubeera ng'akozesa mu mbeera zino okusookera ddala twongera okubajjukiza nti mumanye nti nno ensi yonna ewantu ewali kalica eno okufukaamirira omuntu si kufukamira okufukaamirira omuntu kubanga kyekigaanibwa amma okutula mu ntula y'okufukamira ekyo twakyogera ddala tukiddiŋŋana marrat emirundi n'emirundi nti okufukamira tekulina mutawaana ishikaali eri kuki eri kufukaamirira ekitonde okukifukaamirira kyekiri haramu oba taata oba maama oba mwami la yajuuzu oba musomesa oba mumanyi la yajuuzu tekikkirizibwa haramu omunene na bwe kityo bwe kibeera nga bwe kityo bwe kifaanana omusiraamu alinawo engeri yonna gy'ayinza okubeera ng'akozesa okwanukula nti yeeriwa twakugamba nti omuzadde bw'omusiŋŋaana ng'ayimiridde mulamuse ng'oyimiridde bw'omusiŋŋaana ng'ayimiridde mulamuse ng'oyimiridde bw'omusiŋŋaana atudde mulamuse ng'otudde tokkirizibwa kubeera nti omuzadde ayimiridde gwe nokka wansi ku ttaka haramu la yajuuzu omuzadde wakitiibwa nnyo mu ddiini yaffe n'ekyo Allah teyakimuwa omwami wakitiibwa nnyo naye Allah ekyo teyakimuwa bw'osiŋŋaana omwami wo akomyewo ayimiridde veeri omuhagingi okole byonna by'oyagadde wakati wo naye mwebyo emulaga essanyu n'okumwagala n'okumuwa ekitiibwa tofukamira omwami wo bw'oba ovudde gy'ovudde n'omusiŋŋaana ng'atudde tuula wansi omubuuze so si kufukamira tuula wansi nga bw'atudde omubuuze wahakadha eyo solution ensi bwetyo bwefaanana abantu mu nsi bwetyo bafaanana bal wallahi asiŋŋaana bulungi nnyo muzadde we ng'atudde najja bulungi nnyo neemenyako n'amutwe engalo n'amunywegera mu mutwe oba n'akola atya n'agenda nga tatudde na kutuula almuhimu kasita tumale okumatira mu mitima gyaffe nti ekintu kino kiri haramu ekyokukola kijja automatically naye obuzibu buli nti kitubaddemu ebyasa bingi emyaka mingi nga bwetu betufaanana kale tekigenda bantu kubaggwamu lunaku lumu tekigenda bantu kubaggwamu mwaka gumu kijja genda kiggwerera mpola ekikakata kumu abaliwo buli omu kutuusa message mpola abo walimu okuyitiriza okunyonyola ensonga eyo abantu bagitegeere bulungi wallahi baulaba obusiraamu bwe tebanukula ensonga eyo lajina daima olukiiko olugatta abamanyi b'obusiraamu bwe tulamula ku nsonga eyo recently nabadde ndi awo nga muganda wange Sheikh Nuhu Uthman Kibuuka hafidhahullah nga mpeereza Sheikh Salih al-Munajjidi abuuzibwa ebibuuzo ebiri international subhanallah nga waliwo society emubuuza ku kyokufukamira
wallahi n'akinyonnyola exactly nga bwe tukinyonnyola nabwekyo barakallahu fikum tugondere Allah tugulumize Allah tusukkulumye Allah tetukkirizibwa n'akatono kusukkulumya kitonde kyonna ku Allah subhanahu wa ta'ala wadde okukyenkanyankanya Allah wadde okukisembeza ku level ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebitonde bitone n'omutonzi waabyo kandoze tesonga eno ya mugaso eri abo Allah subhanahu wa ta'ala biyagala okubeeranga ebagasa. Waffaka Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.